Okuva ewa Irene Nambiru kikatuse musawa ya fene yokubiri eranga essaawa eno mwe tubeera n'akaama amacha ag'olunaku olwaleero era nga kayimba ako ak'ebirowoozo nja kubanga ate nkaweereza eri abaagala yonna gye muli muwanga okubanga mulaba program sumula amacha ag'olunaku olwaleero timugamba mutya how are you doing kale nabasuubiza nti njagala kubanga ate mbwatula bingo njagala kubanga ate nga bakusente kakati bw'obanga tonna bwatula onabanga tonnagendayo kuzannya dro ya lunaku olwaleero njagala ogenda ozannye kati njagala gwe abaawangula kati njagala ntuka okubeera nga ate mbwatula nga gwe awangula kati genda ku ssimu yo essaawa zino wenjogeera kati nyiga *238 *10# *238 *10# naye obanga tonna bwatula sooka okebere ku airtime oba olinako ku ssente zirina kuba 20,000 n'okwambuka waggulu ze ssente zirina okuba ku ssimu yooko then olyoka obeere ng'ate obwatula nyiga *238 *10# gezesaako olunaku olwaleero ng'obwatula osobola obbwatula omulundi ogumu osobola obbwatula emirundi ebiri osobola obbwatula emirundi gyonna gy'osobodde gezesa ku mukisa gw'olaba olunaku olwaleero bw'osobola okubeera omu ku abo abagenda okuba nga ate beewangula emitwalo giri 10,000 onyiga banyize *238 *10# ng'ate obbwatula bingo ng'ekintu kyongera okuba nga kitambula bwatula kati bwenjagala video wano mu mentioning nga tomaze okuba nga ate obwatula nkubwatuliremu ate weefunire akasente essaawa zino kale naye nga Fabulous Freeman Hypermarket Semaduuka ali wakati mu kibuga Kampala na Member Road awo opposite Ham Shopping Center wogenda okubanga ate otusanga eri Semaduuka buli kimu kye weetaaga wogenda okubanga ate okijja mwabagala okugula wholesale tujja kubanga ate tubasuubuza ate namwe abagala okugula akamukamu mujja kubanga ate mukifuna kyonna kyoyagala ku Fabulous Freeman Hypermarket ojja kukifuna bufunyika kakati ng'omusuubuzi ayagala okubanga ate osuubula ebintu ebya buli kika kuva mu mawanga gonna ageesigika ate nga bya mutindo jangu ku Fabulous Freeman Hypermarket naawe ayagala okugula kamukamu jangu ate ekyenjawulo ekiri ku Semaduuka ono nti bw'omala okugula olinnya bulinnya emmotoka amakubo gatuli mu ludda na ludda so bw'oyagala okubanga ate oyagala okugula ebintu okwewonya abafere jangu ku Fabulous Freeman Hypermarket kintu kibeere nga kikutambulira ddala bulungi nnyo Front Page Hotel webali awe nansana bakutegeeza nti no weyagala kubanga ate otambulamu okuwummulamuko okufunamu aka meeting n'ab'emikwano oyinza okuba mulina wedding meeting oyinza okuba mulina meeting ya kintu kyonna jangu awo ku Front Page Hotel tusobola okubeera nga ate tukuhostinga ekifo kirungi nnyo ate nga kigaze nammwe abagala okukola ebivu n'abagala okukola emikolo tulina tusobola okuba nga ate tubahostingira so jangu buzi ku Front Page Hotel Namasuba ate ekintu kyonna nga kitambulira ddala bulungi nnyo mu mbeera efaanaganirako ddala bwetyo Kids and Love Daycare and Kindergarten webali awe bwe bajja nabe bakutegeeza omuzadde ali eyo nga wandeetagisa okuba nga ate omwana watandika okusoma mutuwe Kids and Love Daycare and Kindergarten essomero libangulira ddala abaana okuva ku myaka 18 ate nga tukkiriza nti ffe tulina abasomesa abatendeka obulungi kakati bw'otabeera eyo ng'omwana atuuse okusoma naye ng'otya ogamba ani anandabirira obulungi omwana wange Kids and Love Daycare and Kindergarten jangu otuwa omwana ate tujja kubanga ate tumukubangulira bulungi nnyo ate era nzikiriza nti ajja kubanga ate ayita kale genda masuna nga ate obwatula bingo ate njagala kubanga ate nkuwa ku majja genda masubira nga ate obwatula bingo genda masubira nga ate obwatula bingo amacha ag'olunaku olwaleero weefunire ku ssente nyiga *238 *10# *238 kaneti wanga kali wansi *238 *10# osobola okubeera nga ate obwatula bingo ngenda kufuna omuwanguzi wange asooka kale kakati sooka ompe ka vidiyo ako mukaama mwe tuli kati wakati ka vidiyo ako ak'omukyala bana divorce akakulaze Nchirina sagala sinaba kutuusa kufuluma gwanfoosinga woba olowooza afuna g'omanyiira gwe woba olowooza afuna g'omanyiira nja kukufumita ekisonga weebasenze nesibaako ng'omanyi Nchirina sagala sinaba kutuusa kufuluma gwanfoosinga
Oboloza afuna gomanyiira gwe. Egwe. Oboloza afuna gomanyiira nja kufumita ekisonga we basenze. Okay. Kakati omukyalo oyo ebigambo mubiwulidde kakati agambibwa nekyenjagadde ku musajja mugumu bulala kubanga omusajja ye kameramaani yakwata video newe bamugambye nti nja kukufumita ekisota nyenyezaamu yadde mugumu muzibu kakati ogenda kuntereyo amasimu awo njagala twogeremukko abandaba bannaye twatuuka ddi awo ekisooka abakyala biki ebyo abasajja byakukola n'otuuka ku extent nga gwe wasiima oyo gwe wayagala oyo gwe wagamba nti nno okufa kwe kuli twawula oyo gwe wagamba nti n'okuzaalira kanzaalira abaana oyo gwe wagamba nti kanve mukazigo kange oba kanve ewaka ntandika okubeera naawe kiki ekiyinza okutuuka omusajja kikyayinza okukukola ekyo n'atuuka n'omukyawa tutuuka ku extent ey'omukyalo oyo kyayinza okuba ng'akoze abasajja biki bye tuyinza okuba nga tetulaba ebiyinza okuba nga abakyala bibatuusizaawo n'abasajja nandyagadde mu mbuulire biki ebiyinza okuba nga abakyala bibatuusizaawo abakyala namwe njagala mu mbuulire olowooza abaami babakola biki ebibatuusa n'owulira nga omutima wadde wali omwagala kuba teri mukazi agenda mu bufumbo nga tayagala musajja bwe ndowooza ate neweyandibadde ng'ogenzeyo nga tomwagala n'otuuka n'okuba nga omuzaalidde omwana bizibu ki ebyo kubanga omukazi abakazi ennaku zino bakambwe ddala naye ate n'abasajja sibangu hello ebale tuweereza sayimo munnange kale naawe okulaba nisina sawundi wano ekisookera ddala yesebo bakyala balina kuba mikwano gyaffe kumpi nga balinga abato baffe obukulu naye nga sinagenda kukya mukyala kansooke kukyamu musajja tyotandikira ku musajja okuba oli musajja omusajja balina kukwata balina kubanga omukazi omukutte mu bwenzi okumwesonyiwa nomanya nti abakutyobodde mu Buganda teri musajja mukazi afumba mu mali abiri bw'ayenda kitegeeza abawooni mwami mugera singa omukazi omukwatira mu bwenzi awo omutabuti awo omutabuti kitegeeza aba alina omusajja omulala gwe aba takwagala ate gwe bwakwata musajja alina okusajjalaata kubanga kiraga omukazi musajja alina okuva ku mukazi omu n'agenda ne ku mulala n'atuuka ne mu bana kitegeeza aba atanoonya omutuufu gw'anaaba naye yenkola eyo gyayitamu okulaba omutuufu gw'alina naye ku myaka 7 oba okyanoonya mukyala okugyayo ebiso n'otuuka mu ngeri eyo abakyala mubasomese ku rediyo ne tv baveemu ebbuba eringi kubanga omukazi okugyayo ebiso aba alowooza nti omusajja alina kuba weereka ekitali kituufu obwannannyini esente abivaako byonna byonna nalowooza nti lava alina kuzibaamu yekka abakazi nga bwe bali abangi bakyala mmwe mulina kuba kutugabane wadde abamu kutugabane bamukola mu ngeri y'okujooga abasajja mulekerawo okujooga tujja kufumitibwa ebiso tukole tukendeezaawo okulaga abakazi bikikola mu bwenzi President Kyagulanyi Gyeri ali mutusakira Bungereza akimanye programu nze mugerwa kansala mukama kunkumi tuyanze edinda ko kumpa simu ensonga y'ebbuba mwaye mugerwa ajogeddeko ninange sitegedde musajja munnange mwe mukkirizibwa sebo okutambula nga bwe mwagala n'otambula n'ova Mbale n'otambula n'ogenda eggulu n'ojja wano mu Kampala Central bwoto n'oyambuka ne tukusanga e Rubaga nga teri akkoonyeeko ate okyanoonya muntu mutuufu ne ku myaka 7 abasajja bakyasuuse abakazi ku myaka 7 onoonya ki nga nekyo kyobanoonyeza tokyakirina bwekiri yasa temujja kukkiriza n'emyaka 7 nno nze nkubuulire bajja kutulira bwerere bbunwe sooka ompeeyo omuntu 7 onoonya mutuufu kyagenda kukola ki muve ku bintu ebyo namu myaka 7 mutuufu akolere ki abakyala ate mukuba ennyo essimu halo wangi ssebo nange ssebo nkulamusiza taata njogera naani vidiyo y'omukyalo ogirabye abakyala biki bye mubakola ebituuse okubanyiiza bwe bityo bakyala nga baali bantu balungi
abakyala bakasuluwira muka kubala wangu munange kikyeyogera nawe kyakantu kafunaku mwana wangi musajja munnange kyakantu kafunaku nnyo omukazi yakutunzaamu ekiso yatuunga yatuuliza kusuuliza yangamba okuntema n'okukola ki okuntema wamu n'okupa obutwa wangi yabiŋŋamba kati era ennaku magendo zatatuula kiba kalina wakava kyala basunguwavu kati wakola otya mbadde tunagira kuba mbadde nteekateekanga ensonga njabagitwala mu bakulu banenga musula bubi ana abasajja mbamanye nti bali bali buzibu bw'amaanyi abakyala basuuliza ne abakazi batunyigiriza ne tusirika nga toyina bw'onaayogera musajja wattu kati nvaayo ntya ku tv nenjogera nti bankuba nga bagamba yennaku mulevu ogwo nga bakuba batya musajja munnange ate ombuulidde ensonga neyanza ompuulidde ensonga kati sikoti omukazi nga kuba onanyegera wera batantulanika kukunenya gwe mutono waki wewanika ku byotasobola abakyala nenjagala munkubire ku simu mumbuulire abasajja lwaki abasajja babatuusiza omwali bitonde ebirungi ku nsi kuno ekitonde ekikyala kitwalibwa okuba wangi naawe okulaba taata ambasada diro vidiyo girabye bannaayo bakazi bafuuse ekizibu vidiyo ngirabye naye olaba ekivaako omuzibu ensangi zino butakweka tekikola butakweka bw'obanga mukyala wo okwenda kikuluma manya naawe nti woyenda kimuluma kati ate obusungu bwanjawulo kubanga tuli abantu banjawulo nti nze wemba nga mbakikoze mukyala wange yekola ajja kubiraba simanyi nyiga gyagenda kunyigamu so abasajja toddeko mu ekyo twongere okukweka kaizeni ekirala abakyala ab'omulembe guli mukima abasajja kusajjala ate tebikyaliwo omulembe gw'okusajjala gwaggwawo wadde abakyala bangi naye taagala kumanya mbu alina mujja we olaba omukyala abeera musiraamu naggamba nze saagala mmanya wadde ndi musiraamu saagala mmanya diiro ennaku zino abakyala bangi kati abanaafikawo tugenda bakola tutya era bajja kufuna abaabo tebabawasa mbaga babawasa embaga buli kadde emikolo tubeera ku mikolo ku bps nga tulabe gundi yawasizza munne nze kankubuulireko Simon nali mu bbaala wano emakindi neŋŋamba obudde bugenze naye sigenda kudda waka omukyala ankuba kumbe ne gwendi nayo ku mmeeza ate eyo omukyala amukuba nze nali nsaaga nningi yange gyalwali omusajja yanyumiza engeri omukazi gyamukubamu ensonga lwaki ali mu bbaala okitegere abakyala basulugunyiriza ddala abasajja bakuba abasajja basirika ne batayogera bannange otandika otyo byogera tolina wootandika naye nga omusajja yanyumiza naŋŋamba amusiba n'amukuba naye ng'amusobola naye bikozi kino ayerekeramu kalina nga nakuba omukazi nze alina omusango wangi muganda wange naye nga kubeera obezisedde kukweka oba omanyi oli mwenzi obufumbo bujja genda mu maaso nawe ekitali ekyo abasajja bakyakubibwa nnyo bakyakumitibwa nnyo ebiso neyanza ege owesimu ogira olindako ne bannange mukimanyi kati ensi etandise okukyuka gye twava gye tudde ate ng'abaddayo bapya luli wasanganga maama we emyaka 30 ng'agamba mwana wange nyamba osome nze gola mu nnyumba ya kitaawo ntuddemu lwakuba mmwe njagala musumuke musaagala mukazi abatulugunye kati ate bigambo byogero basajja baana bange ntudde lwakuba mmwe singa nava wano taata maama wammwe ansuza kutebuuke muba mukyali awo ogenda okulya maama amuyita taata gundi kakati wakuja taata gundi aba akuyama ayinza n'okuyita by name ndugwa
N'osookola bataata bw'ava mu ntebe adduke mu kisenge amanye maama kyagamba. Akati abakazi baagana batukolayo akana akakodyo. Abakazi bwe basalawo school fees abaana gwe basasula. N'akwata omwana n'amutwala ku ssomero ly'ebbeeyi. Tosobola kuliweereramu mwana. Osasulayo emitwalo 5 omukazi asasula akakadde kamu n'ekitundu. Kale n'asooka akufugira ku ekyo abaana tosaana kuweera abaana b'ozaala. Abakyala mu nkwira ku ssimu abasajja mbawuliddeko. Bannange n'omusajja nno omukazi okukukuba. Bali njagala ku bakyala, abakyala njagala mu nkwira ku ssimu mu mbuli. Naye nga bw'obwatula bingo 728 njagala muwangule ssente. Abakyala mu nkwira ku ssimu mu mbulire. Kiki ekibanyizizza? Wangi. Kale naawe gye baleko ssebo. Njogera nani? Yesu wali kutula faina. Wangi sebo. Naawe okulaba taata. Yes sebo a video ogirayo abakyala banyiivu. Kikwaki munyiiza abakyala naye? Bana kikubanyiiza. Kiki? Abakyala b'ennaku zino bebaziikwa obeera n'omukazi n'omwana naye abakazi b'ennaku zino bo ate bapanguluku. Omukazi ayinza okugenda n'akola n'akomawo yitabera nansonga zinero yemuggyeko kanve ku mukyala Mumpeko. Saimo Owamaka olyose n'okwata essimu njagala ove wali omusajja oyo mbuulire basajja biki bye bakola ebibanyiiza. Njogera ye naani? nze mama Mmero. Mama Mulo. Abasajja benda ne batulaga. Bakola batya? Benda ne batulaga. Bambi bw'ayenda n'olaba n'ekikuluma mukazi munnange. Kiruma. N'osooka n'oteebereza. Bitunyiiza ebyo. N'olyoka okuba obufaananyi nga bw'obooza. N'olaba muyanja wo. Eyeetiiyuula. Naye ng'omulaba bw'ozibirira bw'otyo omulabira ddala. N'ogamba teyandibadde ggwe. Baayo omu. Wangi. Wamma wasuza otya? Olyose n'onkubirako mukwano. Wamma abasajja biki ebyo bakola ebisinga okubateeta n'onyiiga n'ogamba bannaye sika buntu bulamu. Wamanze ngenda kugamba okusingira ku experience gyennyini ewange nze nange owange muyisa. Muyanja nyongerezaako wano. Naye ekimukubya ekisooka amaanyi alina matono. Ate amaanyi amatono g'alina ate neyepampalika ku bakyala bangi. Kampandiike wano bintu bikulu nnyo. Amaanyi amatono. Low power. Bw'amala okwepampalika ku bakyala abangi nga nange weewako wempe tantusa gye ndaga obusungu ne bunzita. N'ofa. Kati awo mba nninamu kubanga musota. Gye yandikubye n'ogimukuba. Ne mumalamu okwemamaaza ng'ekyo kinkuulyako ddala kuba tuli bampeta. Nkuuma empeta yange ngende waweeru. Ne bannaaye. Kakati awo aba asaana kisayi muwedeke mu bigere byange. Kuba bannaaye. Oyina matono. Ate ogoonoona. Agoonoona kati bw'akomawo ng'alandagaza agwerya kifudde nga mputtula. Onkoledde olunaku. Owulidde ensonga ezo naye nga tetuli basanyufu abakyala Saimo. Temuli basanyufu. Tetuli basanyufu. Owulidde ensonga ezo. Amakaali kyankwanzi tukutumiddeko nnyo tubaagala nnyo mwe bali kuweereza baddiya. Mwebale nnyo mwebali ddala.
mu bukyayi mwebuulirire ani omanyi olina totono terekere madamu owe kabaki oba weepika ekikulu nammwe mutumalamu amaanyi muno tomuwagirako n'agamba kanoonye kuba muwagira omanyi tetuli bamulalo busita balungi nga buli kaseera oba onzijukiza mbuki mama taata namugira omira eddagala lyo naawe weemanyi ekyo bannaye akaama kakakome wano naye omusajja lwakyo bizibu wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza